Era zina walawe namugambidde ne mugamba mama na sene namugambidde ne mugamba anesonyiwe. Ate nkumanyi. Katakulye Maama Brenda teyandibadde oyo nangeeza mu salooni. Kubanga era yategedde byonna bigenda kubanga bikola ki? Nga bintuukako. Okitegedde? Nkumanyi naye akubulamu. Alabika akubulamu. Anti mbuno mbwera siri tafumbirwanga. Mbutolina kitwamukola. Okitegedde? N'agamba mbuno Sirevio obutafumbirwa okuzaala abaana mukaga mu basajja mukaaga mbu kiva kunze. Naye nze nsobola okukola ekyo ekintu ku baana bamwanyinaze. Mama na kyeno manyidde ebbanga ki? Era kati kino njagala nkikubuulire. Sigenda kuddamu genda mu salooni ye. Okakasa? Siddayo. Layira. Okulayira si kikulu. Bw'otyo bw'obyogera nja kuba nzunga nkusange nga oli mu salooni oli mu lugambo mugeya. Nze nkubuulire, nze waliwo lwe neesonyiwa omuntu. Waliwo ebiseera bituuka ne ŋŋamba nti omuntu mwesonyiye. Kati nze ate we neesonyiwa omuntu. Bwe neesonyiwa omuntu kitegeeza mba mwesonyiye. Nze nali nkwesonyiyeeko si kwesonyiwangako. Excuse me. Hi. How are you? I'm looking for a house. I wondered if you could help me. I'm looking for a house. Why? Oinamu? Agambye ki? I need a house. One bedroom? Useni? I don't understand. Okay. 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 Katini. Toinamu yadde. Anti sibiwulira bulungi. Kangezeeko. Somewhere to live, somewhere to sleep. Nze kitegedde. Agambye agala kwebaka. Kwebaka? Naye wange wajjudde. Maama Brighton. Maama Brighton, nice to meet you. Mama Nakitende. Nakitende. Yes. Nice to meet you. Omuntu oyo ngoyagala kugamba nti ye. Everyone. Keko. Kategede. You? Flying? Aeroplane. Njagala mubuuza yazatya. Swimming. Swimming. Bannange. Mubuuza ava mu nsi ki yazatya. Maybe you have someone. Sea. Ocean. Ava mu nsi ki. You see. I see. Woo! You see. Aeroplane. Akategedde. Sibitegedde nze. Anti njagala mubuuza yazatya era ava mu nsi ki yazatya. Hajjira abantu bajjira mu nyenje. Sokoterezeemu kaawo. I'm coming when? No, I've stayed here a while. Ajja kutegeera gwe. Agambye waya. Agambye waya. Not while, like I've been here for some good time already. Sawa mmeka time. Sawa mmeka. No, not sour mecca. Like, how can I say? Like, I'm not new here. Juice, I've just come to this area and I'm looking for someone to stay. Kisiiri kirabika kimanya oluzungu. Kikiwala kyo kisirivya. Kirabika kimanya oluzungu. Siri
Siri. Wanji senga. Soko jo tuyambeko wano. Nze siri na manyi. Bakage. Senga. Kati omenka ki? Mugenyi waffe. Owa inafagiza wantu bali tuli mu lugamba lwaffe. Natweyuwamu. Setomumanyi. Simumanyi. Era ekitulese wano ekikuyisiza wano abadde alina byayogera nga tetubiwulira. Temubitegeera olulimi. Omala senior 6 nobeera ng'oluzungu tolumanyi. Kamubayambeko. Hi, sister. Hi. How are you? Fine. What's your name? Sylvia. Sylvia. Star. Yeah, like this one. Mutambule bulungi. Senga tonesenga. Nchikwasaganya. Agambye ye Star. Nemugamba am Sylvia. Alumani wa Sylvia. Kamukoleko senga toweradekera. Sylvia, I'm looking for a house to stay in. I was wondering if you could help me, like, find someone that can help me to rent. I need a 1-bedroom, 1-bathroom, clean, organized, you know? A friend. I need someone to stay in the area. Okay, I'm looking for someone. Olaba. Ayogera luzungu. Nanditegeera wano naye obuzibu ebigambo birinawe bikwatira wano ebyoluzungu ebyokumuddamu kati wasomera ki naawe oli muvuma omuntu agenda tukuyinza oli wa senior 6 yenda nsobola bataasa senga kati byayogera obiwulira asomera kyekikulemesa omuddamu kasanze mbagambye kyanoonya Anoonya nyumba tangaademo nimyeko naye ddamu nimyegezaako tolemererwa olinga senga awo nze tosobola kulemererwa nesize ajiga tubene maaso I don't mean to cause any problem. I'm sorry. Yeah, just maybe you have a neighbor or somebody that could help me. Ebigambo byekutte wano biganye. I'm sorry for disturbing you. Yeah. Sigani. Senga. Wenga kwanza toyanike mutaka. Kati amanyikize rutemyeze mukuru yakoma musinya pokeja asobola kwogera oluzungu. Uli wada asobola nawe senga akayerukira bwenene teganna tekasobola kola. Ate keti abafaananyaganya kkala. Bafaananyaganya kkala ne keti. Agenda kuswala. Muyite tulabe. Keti! Wanji senga. Omanyi oluzungu. Senga manyi oluzungu. Keti omanyi oluzungu. Hey! Jango tuyambe. Wanji senga. Sylvia omusomi wako no graduate. Hi. Kano. Nangi. How are you, sister? Senga. Bebano bulijjo bayita bannamagwe. Ono yayogedde nako. Kati kaba kano. Mwogeremu. Obuuso senga bannanga tikalonekanyirira bulala. Nangira bwe kafaanana banna. Keti sike ekikuyisiza. Keti. Wanji senga. Anti azze wano ono agamba mbwanoonya ki? Anoonya nyumba nze njokedde naye kubanga senga oluzungu lwadde lubalemye. Nze njokedde naye. Toyogedde owulidde buwulizi yawule. Tuyambye gwe wulira byange. Okisegeera. Mama yogera naye tuwulira. Oluzungu lubalemye naye kati nze nkoye mbadde njaga kunywa ku mazzi ne mbagamba mukola ki gwogira obayambako. Okisegeera. Yogera naye tumanye kyayagala. Yogera naye tumanye kyayagala. Kwa engeri gy'oli omweru kaba mu musaayi. Naye kayina n'obuntu ku ngalo bulayi senga bukyo. Yogera n'omukyala tumanye kyayagala naye agende.
Hi. How are you? Sister, my name is Star. Hata sitani yani. Munange Sitani yani. Omukazi atandika sitani. international leka tuswa. Senga, wanani sitani? Owange ye sita. Yes, sita. Sita. What's your name? Your name? Name? Erinnya lyo anti ze munaye bavudde ku. Name. Kate. Kate. Nice to meet you, Kate. This one. Sylvia. Sylvia. Senga. Senga. Nachitende. Yes. 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 I'm looking for somewhere to stay. Kavundule nnyo. I'm looking for this one. Amasonga labagalabika bulungi yo. Oh, yes. Thank you. Yes. Tuswaza buswaza. Sembona nawe ero sijja walese. Watula senior 4 Ndaga maaso nze kati ngakolera ekyo ate amaaso ge gabadde ki. Ndaga maaso. Kuwe mikaaga ne mudda kuwobuna. Nze Senga. sendaba. But I'm really sorry. I didn't mean to cause any trouble. I didn't mean to cause any trouble. Okyona bw'oyambadde buno. Tewali buzibu mukwana. Njagala mugamba nti asirikeko. Leka mugambe. Tulabe. Agambye mbuno. Leka mugambe. Leka mugambe. Wama, madam. This one, eh? Yeah. Kulabe kati obadde muveeyo umutumalira obyo tulina ebyokukola. Toyina ebyokukola. Muyite Tom ayinza okuba. You know what? I shouldn't have disturbed you. I'm sorry. Muyite Tom, gweyita Tom, yita bbaawo. Akola ekitomu. Amena kitendo yagala. Kati ate oli owa senior 6. Ate oyite Tom. Ono budde buna bumala mu kuzaala abaana ku ssomero. Mweyitire Tom, gwe mweyite Tom. Nemwe Tomu muyita waati. Tom, Maama Brighton yagwampita. jangu wamma jangu. Kalogera kasoonoka olwo oluzungu. Mumala. Pale nywera miguu agenda tuswaza international mu bazungu laba nono byatandise otu. Maama Brighton yagwampita. Wamma jangu Tom wange. Owange vaje kuwesembereza senga muleke mbere kumpi naye sobola banyanya byayogera. Nze Maama Brighton. Jendi. Siyotanya. Bulungi. Tubaye twagala otuyambeko. Amata tulina buddewo bwe tugenda kukuma. Wamagende wakati. Toyina kyosobola. Toyina kyosobola kukola yadde. Wamagende. Tewasomerako ddala vaawo wano genda. Wamma bino byaba. Wamma ono akuyise. Naye bino by'abazungu. Faayo naawe. Wayi tosindika senga. Maama Brighton badde ngamba ki? Omanyi oluzungu. Wamagende kamweba. Gezaako. Daba. Tetunoonya bagezaako tunoonya bamanyi. Gwe walemereddwa ddoli. Agezezzaako aluwulira. Muwala wange aluwulira jasi wano olulemera wano. Sirike Tom yasoma. Tom ze namulabako ku ssomero. Gwe omanyi oluzungu? Nja kuyisa empi mu matama. Omanyi oluzungu? Senga kakuba ebikumi kagenda kola kyako. Okugezaako senga. Laba Wano. oluganda. Sembera wano. Ogeza nebikulema. Mwogeremu. Wamu omukyalo yalina byayagala naye ffenna bitulemye otutegeera. Kangwanguyiza ayagala nnyumba ekyo kye nabadde n'akabayamba. Leka boogeremu nti ono amuwaanawaana. Yogeramu. Laba wawanisa akafu. Yes. Hi. Hi, how are you? I'm fine, thanks. How are you? I'm good. Hey. Yeah, I'm looking for a house. You want a house? Yeah, I mean, I slightly regret asking, but yeah, I'm looking for a house. Which type of house do you want?